Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Mukama Hosanna, 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 Yesu Hosanna. Abalungi abagalwa nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja, mpisizaamu eddakiika ngezaako ogoba obudde ntuuke mangu naye wabaawo ebinnemesa. Eddakiika 4 tujja zisanga. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja mu kifo kino. Mbaaniriza era muwulire emirembe, mu kifo kino. Nzikiriza ddala Katonda omulungi ow'ekisanga tojja kuva wano nga bwe wazze. Mukama ajja kukuwayo ekigambo ky'otambula nakyo. Kusaba kwange nti gwawulira nga onyigirizibwa, olumizibwa, olina obunafu mu mutima, olina obunafu mu mubiri, olina obunafu mu birowoozo, owulira olina ekyakumenye, owulira olina ekyakumazeewo, owulira nga olekeddwawo, owulira nga oli wekka, nga ne bw'otunatunula bw'oti ne Katonda yennyini tokyamuwulira. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa akubeererewo nate, abeeko kyakuddiza ekipya, otambuze obulamu okuva w'oli ate okweyongerayo ku siteepu endala mu mwoyo ne mu mubiri. Oyinza okuba nga ne mu mwoyo owulira oweddemu amaanyi, ng'olina ebikuyuyiza, owulira nga Katonda ataliiwo, nga ne bwe bamukunnyonnyola essaawa zino tomuwulira, nga weebuuza ddala aliwa. Waliwo omusajja omu namwogerako wano edda mmwe bentandise nammwe, yafiirwa. Abaana be yali pasita ng'alina swimming pool awaka, ne bava okusaba, yali Christmas, ne bava okusaba, amaze okubuulira aweereza Mukama, akoze ebikulu n'ebyamaanyi, yali w'amaanyi nnyo. Abaana yali alina abaana be, omwana w'omu, omwana ne yeetooloola bw'ati, n'agenda mu swimming pool, n'agwa mu swimming pool n'afa. Baali tebannaba na kulya kyamisa n'okunoonya buno nti omwana okwetoola ng'omwana ali mu swimming pool yafudde dda. Omusajja n'amenyeka, n'abuuza Mukama, Mukama nga nva kuweereza ddala kino kyolabye okunkola, nga musajja w'amaanyi akoze ebikulu n'ebyamaanyi, Katonda amukozeseza ebintu. Naye omwana we bwe yafa yawulira nga Katonda taliwo, n'amubuuza, naye kati obadde wa nga omwana wange afa? N'otampita nti wakirikirira yita wano gundi osisinkane n'omwana omutaase. Bayibuli egamba, si Bayibuli, omusajja agamba n'awulira eddoboozi ne limugamba nti nze mbaddewo awo we nnali ng'omwana wange afa, era we mbadde nga n'owuwo afa. Kati oba ng'owange yafuwa ate kakati gugamba owuwo nti taafwe. Omusajja n'addamu amaanyi. Mukama yennyini yamuweddiramu n'amugamba, we nnali ng'owange afa, era we mbadde nga n'owuwo afa. Omusajja n'amanya nti bw'aba nga n'owa Katonda yafa, kati n'owange okufa si mawulire. So nsaba Mukama akuweeyo ekigambo ky'oba ogumirako, otambuze obulamu mu linnya lya Yesu. Ekyo kibadde kiggula mwoyo, kubanga waliwo w'otuuka mu kiseera nga ne bwe bakuwa ssente zifaanana zitya tezikujja wooli. Si buli kimu nti ffe abatoolo netugira ngu ekirema ssente ne banagabunaga. Ekirema ssente basuula busuuzi. Waliwo ekintu nga ssente tesobola kikolako, nga ne bakuwa ssente mmeka omutima teguyinza kufuna ssanyu, ne bakuwa ssente mmeka tosobola ng'owulira munda obulumi obuli munda. Ssente si kyekyo. Waliwo aziyina ne bannaye ate mugenda kuntwala mu njiri ndala nnyo. Waliwo omusajja bannange, ekyo kankireke. So nsaba Katonda omulungi ow'ekisa akuwe ekigambo ekiramu, kikujjaawo kikuteeke ku level endala mu linnya lya Yesu.
bingi nnyo ebiriwo wandiika ebyawandiikibwa bino olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022 wandiika ekitabo kya omutwe gw'olwaleero gwe tugenda okusomako bannayuganda kirabika nga tetumanyi lutalo olutwolekedde olwaleero mbaleetedde kibuuzo mumanyi bannayuganda tumanyi olutalo olutwolekedde oba tetulumanyi oba ffe twabyereetera oba si ffe twabyereetera oba baabituleetera oba twabyereetera ne mumanyi olusozi olutwolekedde okusobola okutereeza eggwanga lyaffe oba mukyali mu comedy store oba mukyali mu gundi mukyagenda kuggulawo mukyavuga zi boda tuyina sit down strike bannange mbabuulira muteeke wansi ebikola Kasejja agambe bannange tetulina ssente awo wennyini wetwagala Kasejja ayogedde mu kakiiko k'ebyensimbi tetulina ssente zitambuza gavumenti sit down strike Ugandans all of you nebya site to site kakati nze mbivuddemu site to mwenna site to site village to village kitegeeza mwenna tubamazeeyo sit down strike anti eze ssente bulijjo ze ezibawewaza okutugula okututta okutusomba okutubuzaawo byonna sit down strike ssente zibabule bwe munaagaana okikola tujja bayambako okukikola tujja bayambako mukikole musaaga bannayuganda mujja kutwekoza ekintu mbabuulira tubayambeko mutuule ewaka ng'owulira oyagala kgenda naye nga tosobola kufuluma mu nnyumba yo mbabuulidde fulani mumukwate bulungi ajja bakola ekintu mbabuulidde saata abadde tayagala kintu kyonna ayagala ayogere ne bannayuganda abawulira musigale ewaka nemusigale ewaka kakati mukole bwemuti ne mukola ekyo mu mutima mulungi bwe munaagaana olwa Uganda we are going to force you to stay home. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Bassekabaka essula 17 olunyiriri olusooka 1Kings17 verse 1 owandiike Bassekabaka ekisooka essula 18 olunyiriri 43 ya 1Kings18 verse 43 owandiike ekitabo kya Matayo essula 21 olunyiriri olwa 28 okutuuka ku lwa 31 Matthew chapter 21 verse 28 up to 31 byebyo ebitabo bye tugenda okusomamu leero kansuubire nti obiwandiise neebuuza olutalo olutwolekedde mulumanyi oba temulumanyi tulumanyi oba tetulumanyi tululaba oba tetululaba mukama abawo omukisa Maureen Skin Care kyekyokkuddamu bw'oba olina ekyo ekizibu ky'olususu contacting a Maureen Skin Care simanyi lwaki sikyawulira simanyi lwaki temukya kiki Maureen Skin Care abaseera nnyo Maureen Skin Care mukambwe nnyo kiki sero zisiziraba eri mbabuulira ate nga ngenda okuwulira ng'omuntu ate nyine embalabe wano kakati ng'embalabe zikukwata nga Maureen waali so contacting a Maureen Skin Care products zonna ziyina by the way ayina videos mugenda kuziraba ku page ayagala okukola ebizigo ne lotions ez'enjawulo n'ebirala byonna ebikwatagana ku lususu tugenda zitekayo ku YouTube ate ne ku Facebook ojja kuzisangayo video 2 ey'oluzungu n'ey'oluganda mujja biwulira naawe ogende osome bulungi n'obwegendereza maybe naawe osobole kuba ye Maureen ali mu service tali mu business mukama abawo omukisa ntandikire wa bingi nnyo ebiriwo bingi nnyo ebiri mu ggwanga naye tukwatako bye tukutte ne bannanga abalala nabo ne baleeta bye basobodde okuleeta olwaliro nnyina ebintu bingi abamu ku mmwe tetugenda kukwatagana nammwe naye bwe mba nina ekintu kye nkola okutaasa ebintu bino wammanga ntaasa Uganda ntaasa NUP ntaasa His Excellency Kyagulanyi ebyo ebintu bisatu nga mbitaasa ne bw'aba afande Katongole mwokesa ate akimanyi ne bw'aba afande Katongole mwokesa ebyo ebintu bisatu Uganda yesinga obunene NUP ne His Excellency kati Uganda si yakuggwawo NUP nayo weeri si yakuvaawo y'abaana n'abaana b'abaana His Excellency
yatambuza ekintu kino. Kati ebyo ebintu bisatu bw'obiyimiriramu nkwokesa, ekyo ne bw'aba afande Katongole akimanyi. Kaakati wuliriza ebiriwo. Ngenda bireta najja wano ne njogera ku Kaziwe Bashiri Mbaziira nga mmaze okukonfaminga nti kyekyo soogera bya bulimba. Kati ne byendeeta mu bikkirizo oba mu bigaane, yenna gwe ngendo byogerako nze sifuddeeyo kubanga njogera mazima. Bwe munaamaliriza abanaaba bawakanye mujja biraba oluvannyuma. Kubanga bwe nabyoga ne mugamba ne kakati ate ono omwana olugezigezi, kakati ate MP alumbye waaki, MP Kawempe. Wakiri yali badde agamba ne basooka ne bazingawo akawempe. Akawempe kakati konna akalinyiridde, kati waayi Kawempe. Nga nnina ensonga lwaki. His Excellency Juzi najja n'amala eggobe mu kibya. Kaakati n'olwaliro nnyina gwendeese. Naye bingi nnyo ebiriwo, naye muwulire ensooka enziruka emisinde ngende mu kigambo kya Katonda. Biri mu rabado bwe biti naye ngenda bireetanga bwe nabitadde ku order paper. Ekitebe kya nsose kiki oba kyendeseyo? Tugenda kuziikula Oranya, tugenda kuziikula amalalo g'Oranya, tugenda kuziikula Enkobe. Museveni ne Kazimba Mugalu bye baaziika mu Omoro. Njagala nkibajjukize, kibabeere mu matu, kibabeere mu bwongo. Lwe tunaaleeta ennaku z'omwezi nga mwenna mukitegeera, we zinaakusanga. Bwe zinaakusanga ng'omaze okusala kaluma ng'ojjeeno, jangu tugendere ddala paka Busujju. Bayitayo Nkenene. Eyo gye tugenda okuziikula Kasirye Gwanga. Bw'osala kaluma n'ojjeeno gwe tofaayo. Oba oli munna Kenya, oba oli bakwatidde emmotoka za Uganda Kenya nga zirina obululu UG. Naye ffe mutuyita bakusaaga. Naye bannange Uganda, Kenya mukyatwetaaga nnyo. Kale just think, banne mulowozeko ku East Africa without Uganda. Tuli eri tustabilizinga mbeera ya kulonda Kenya. Kubanga basobola okulonda omuntu omukyamu. Naye bannange, Mukama weebale, watuwa omusajja. Mukama watuwa Museveni naye tutaasi. Mukama twala Museveni, tumuwulidde ekimala. Tumutegedde Museveni, tumudde Mukama twala Museveni. Bana ate ngenda bayitira amawulire ga Museveni mugenda kutya. Wulira. Tugenda kuziikula Kasirye Gwanga, tulabe oba mukakase. Nze ndi ku sayidi yange omu. Mwenna mugamba baziika Kasirye Gwanga. Era mwenna mugamba baziika Oranya kubanga Kazimba Mugalu ye yasaba. Mwenna mugumira ku Kazimba Mugalu. Nze ndi eno ndi nzekka. Nze ndi eno ku sayidi yange ndi nzekka. Siina mpagira. Tuziikuleyo. Tuziikuleyo. Mulyoke mulabe ekintu. Ewa Oranya baziika Nkobe. Oranya Museveni amuyina ekisozi. Buli lwaba alina okusula n'omuzimu gw'Oranya, buli lwaba alina okusula n'omulambo gw'Oranya, asula kisozi. Guli kisozi mbabuulidde. Bwe muba mugamba nti nnimba nti njogera ebya swaka simenyi ku pulezidenti wammwe NRM. Njagala mutuule mu NRM kokasi mugambe mutabani wa Katongole tumumala akajenje gula akazinya atanywedde. Nga NRM kokasi tugende tufacilitatinge okumenya amalalo g'Oranya. Tumukole DNA eyo Oranya njiyina eyo nze nje ekolera. Temuwa kulisi bali omunsi. Kulisi bali omunsi yalyamu omulambo gwa Nebanda olukwe. Nebanda bagenda omuzika nga talina lukwe. Ekyenda kyeba naye banaye kulisi bali omunsi olukwe yasooka kulyamu Nebanda olukwe. Kati ebyo ebitundu nze mbyetambuliza. Uganda nesigayo omuntu omu Maama Ebeni. Mukwate ebintu ebyo bye munaziikula mbiwe Maama Ebeni. Abifulumye eggwanga kuba ye results zanaleeta nja kuzikkiriza. Tannimbangako. Bakulimba. Tannimbangako. Bwe balizireta nangamba nti DNA eyo Oranya nga neekomyawo nga munsi by'emyaka 10. Byonna njagala mbibawe. Kati NRM kokasi bwe tusanga nga mwaziika Enkobe. Museveni ne Kazimba Mugalu
tubasibe emyaka 10. 10 Museveni, Kazimba Mugalu ne Minister of Justice ne Chief Justice myaka 10 nga muli mu nkomyo. Mulyoke mutegeere nti bwe twogera ekintu kibeera kituufu. Ennaku z'omwezi tujja zibabuulira. Eyo nvuddeyo. Ngenze ku kitebe kya NUP. Wakati nga Museveni apulaninga okugenda okupama ku kitebe kya NUP ku Kavule, omusawo yamugambye agende apamewo, ayiseemu effumu bw'ati, omuwunda gw'effumu asalemu X Kyagulanyi bukyawe panka nkusazizaamu. Ekyo tekimala, bamuwadde ekisula ne bamuwa omulamula mwe muyita oluwanyi lulimu amaanyi agagenda okusala omusango. Anti ono omusajja yani, ono omulamuzi gye yanne era jonna mwerabira erinnya ye Ssekabiki. Oyo omulamuzi oyo yalemu okusala omusango aguwe Museveni. Museveni agututte ew'omulamula. Mbuna ayiwemu muzike nga amaze osalawo ezzike litonnya omusaayi. Alyoke ayiwe wagambe omulamula jangu otulamule n'omuvubuka ono. Omanyi ono omuvubuka yeewaana. Omanyi omuvubuka yeewaana. Nkimanyi Museveni bukyanga atubba akalulu tagenda nga ako mu Amerika. Talinnyangako nnyonyi. His Excellency okuvuga omulundi gwa 12 ng'agenda mu Amerika oba 13 kati. Si 13 egyo yatuuse. Museveni ali awo kakati Amerika agikuba bufaananyi nga nze. Oba kakati oba wali bazimbawo. Oba kati enguudo zayo zifaanana zitya. Anti yo bakyusa buli ssaawa. Baleeta enguudo ne bazaalawo ne baziteekawo. Fulaayo baziteekawo kiro. Bwe bati bwezwi ogenda okudda nga wabadde ekizimbe waliwo flyover, ekizimbe bakitadde eri ekyemmanga bitambula. Kati atagenda nga mu Amerika towakana. Njagala ompakanye ng'oli eyo bw'oba tugenda nga yo towakana. Kati ne Museveni ali awo abikuba kafaananyi maama. Oba kati ataawo oba kipya bakitya. His Excellency gyali anti wabba akalulu. Anti watubba. Kaakati nywerera olugendo, nywera beera awo tewali kutambula. Yeetooloolerawo bw'ati Munyonyo n'akomawo bw'ati n'agendako Mbaale n'agenda Bamanaafwa. Museveni Manaafwa ajja kukunona entebe. Manaafwa agenda kwegatta ne Lake Victoria. Ojja bawulirira mu State House mu nju nkubulidde. Olumu osula mu accommodation za SFC e Katabi. Museveni nkugoberera kigere ku kigere. Osula mu accommodation za SFC. Awo nawo ngenda kujjawo. Wulira. Museveni plani zalina zizino wano wammanga ku kitebe kya NUP. Ng'ojjeeko ey'okupamawo ateekewo eddogo. Eyo ngenda gimulangira paka lwanaalekera awo. Lwanaakijja mu bwongo. Ate akabonero akanaalaga nti Museveni agenda kujja apamewo. Bwe munalaba abasirikale nga babayiyeewo nga mumanya. Bagenda bayiwawo batya. Bibino musembereru luno tulujja endukuwe. Bana oluyimba ndalabidde. Hani siroganga wamawulira. Museveni ng'akozesa omusajja Omunyarwanda gwe bayita Ssenyonga ku 3. Ssenyonga owawali owa Life Church, Christian Life Church. Omusajja oyo Omunyarwanda ng'akolagana ne anti mubatya mbuno bakolima. Njagala omuntu ankolimire nange muddizeeyo ekinene. Kakati lutalo lwa kukolima. Nkukolimire gwe musajja gwe. Oyo Omunyarwanda Ssenyonga. Abanyarwanda nabagamba bantu mmwe. Abasumba ba Museveni siri kubasumba ba balokole, siri kubasumba ba Katonda, siri kubasumba ba Yesu. Ndi kubasumba ba Museveni. Aba basajja babi nnyo okusinga ne Sitaani. Ssenyonga nga yekoba Museveni yawadde Ssenyonga orders bakaanyiza bwe bati. Ssenyonga ye mutaka waawo yamanyi buli ekifa ku ttaka lyawo. Ssenyonga yagenza okukuŋŋaanya abataka baawo bonna. Abeene Saidi Kolping Hotel mweri, omukulu wa Kolping Hotel mwali.
Kolping Hotel nabaguzanga enkoko mbamanyi. Nabasuubuzanga enkoko Kolping Hotel mbamanyi. Ate mungamba ki? Neba naye mukama ina awantu jampisiza ngendo okulaba nga ankomezaawo nga nyino batokosa Kolping mbamanyi. Munangamba ki? Munangamba ki akaluka 16 216 nze nabaguzanga enkoko. Ekyanzijako bantomera ku Northern bypass kufua ngendo okudda nga contract bagitutte. Ngendo okuva mu byobulwadde nzijeyo pikipiki yange nga contract bagitwala Kolping Hotel mbamanyi. Kolping ne Tik Hotel Kawempe nze nabaguzanga enkoko. Nabasupplyinga enkoko mwina kye munimba mwegane tulabe. Aha! Bamutumye Ssenyongo oyo Munyarwanda oyo gwe muyita omusumba wammwe. Abataka baawo bonna okujja Mulago Kaleerwe simanyiwa bannanyini ttaka awo wonna bagenda kulya ekkunje, bagenda kulya eddene, beefuulire His Excellency Kyagulanyi banyigirize yamuguza bagambe mbu bo tebagulangako bo tebakolanga ki. Museveni agambye waakiri abo bonna bajja vaawo olwo lutobazi. Nennabbanja agenda vaawo agambye olwo lutobazi bonna baveewo. Mbabuuliridde wano mugenda kiwulira nga kitandise. Kaakati awo musaga eyo Museveni mbunna abataka bagenda gamba ffe bannaye tubadde wano mu mirembe emyaka gyonna. Kuba kati ate omwana gye yagenza okuva aleete wano obuvuyo bwa NUP wakati mufu abataka abakadde. Omwana aveewo ekitebe akitwale mu mabira. Kubanga omwana effujjo lisusse wano. Effujjo lisusse. Kaakati awo mu kusika omuguwa Museveni ayiwewa amagye ajja akuuma emirembe agenda kujja kupamawo. Kasita mulaba nga Museveni naye ali emabega Ssenyonga bw'akikola ekkanisa tugyokye. Ekyo kyayita ekkanisa tukyokye. Omulokole takola bw'atyo, omusumba takola bw'atyo. Bwe mulaba nga kibaddewo bannayuganda eyo ekkanisa tugyokye Mukama ajja bbawo omukisa. Mbabuulira ekkanisa bwe yafuuka empuku y'abanyazi ne wabulawo omuntu akikolako gundi Yesu yakyekolera. Najja n'abagobera ebweru na overturninga za table. Eyo ekkanisa ya Life Church tugimenyawo. Mbabuulidde Ssenyonga ye yaweereddwa omulimu gw'okusengula ekitebe kya Nuupu awo ku Kavule. Mbabuulira mwe bwe mukiraba kakati oyo Museveni okujja okuloga agenda kuyitira ku pasita aleete paralero gundi awo aleete akasambattuko bayiwewo poliisi n'amagye Museveni ajja aloge. Ssenyonga oli mulogo. Ssenyonga bw'oyamba ku mulogo apamewo kitegeeza mugenda pamawo babiri Ssenyonga ne Museveni. Kazimba Mugalu ne Museveni beegatta ne bakweka omulambo gw'Olanya oba baagulya buli ne baziika enkobe. Ekyo saagala mukristaayo kunkubira simu ngumbuuza ate baneka kati ekyo yasabira ekintu kyatalabye oba yakiraba n'asirika. Aveeyo atubuulire ebbanga lyanamala. Nze ndi mu mateeka g'e France. France bagamba bwe bati omusango gukusinze empaka nga weewozezzaako ne gutakusinga. Gega amateeka ga France. Siri mu g'Ebungereza nze mbu omusango tonnabaguzza mpaka ng'okakasizza nti tewaguzza. Nze owe France ngamba bwe nti Kazimba Mugalu ne Museveni. Kazimba Mugalu akimanyi ye Museveni tannawakana. Mwenna abajulira mujulira. Kazimba Mugalu aveeyo atugambe nti abasajja bandagira nti nze nnina okusaba nga simanyi kyakola nange saalaba ku kintu kye naziika. Tukakase otubuulire olwo oluzungu lwonna wayonoona lwaki? Oluzungu balwonoona bwe batyo era walya ssente mmeka okusaba? Eggulu tewaaliyo Bishop Odama yandibadde asabira abeeyo. Odama Bishop Odama teyalisabidde Olanya nga tamutunuddeeko. Teyalisabye Odama teyandisabye nga tatunudde ku Olanya. Kukakasa nti ono nga ndabye nga atali Olanya. Olanya ayinza atya okuba nga alina ebyoya mu maaso? Olanya baleeta Kazimba Mugalu waabwe. Kazimba Mugalu ogenda kutubulira ku Olanya walyako kilo mmeka? Museveni yakuwaako mmeka? Olanya tebaamuziika. Ekyo
ekyo I can challenge za whole Uganda, za whole world. Tusimulora nyanze ndi omu ku side yange. Eriya yasigala ogu. Naye kye yabakola muganda wange. Ne wankubadde mu maaso awo byagiragira. Naye kye yabakola ndi ogu. Nkimanyi wano mwenna babano. Lusanvu mwaba mbu basatu. Mwenna mugamba baziikola nyanze ngamba tebamuziika. Tugende tumusimule. Kati Ssenyonga bw'oyamba ku Museveni okutuzoganya eye kanisa tugiyiwe, eye kanisa si ya Katonda bakulimba. Ekyo kiddukiro ky'aboonoonyi ekyo. Gundi mpuku y'abanyazi. Eyo mpuku y'abanyazi eyo. Eyo mpuku y'abanyazi tugimenye. Bageze baleete ekintu mbwawo NUP yagulawo mu bukyamu. Ssenyonga yakiri emabega. Ekyo nno nkiruddeko kuba nkikakasa mugenda kiraba. Aha! Ekyo nga nkivuddeko. Museveni niba kyekigoba Museveni. Museveni buli awali amakaaga amatongole abeerayo luwunguko. Ekisozi abeerayo ng'agenze kusula n'olanya. Ng'agenze kusula n'olanya. N'omulambo gw'olanya. Aha! Oba buli lwakumeka. Kaakati ate entebe. State House agitya. Museveni nedda beerawo. Adduka. N'atambula. N'agenda asula. N'agenda asula. Mu accommodation z'aba SFC. Wali entebe. Nkubuliridde wano. Basula ku buddeeka nga basekadaama. Museveni asula waggulu ku Buju Khalifa. Saadi fulo. N'awalampa. Gw'olugendayo n'otuukayo buuza we naani gw'olowooza mbuno waawa SFC. Kumba akasajja okayiseeko. Museveni n'ekyo twakitegedde. Museveni ngenda kukulondoola. Gwe Museveni. Woli bw'otudde mu ntaanaayo n'okkalira bw'oti ojja kakasa ne bannange oba Katongole yazaala ki ate nategeddeko mu munoonya empigi awo nawo nzija. Njagala basajja mmwe babatenda guki RDC ky'empigi. Si kyekyo kyokka bannayuganda muwulire kino ekintu. Museveni yakakola obutambi 78. Museveni yakakola obutambi 78 nga buli mwaka buli mwezi agwogereramu ebintu mpaka 2-3 mbabulira wano oyo musajja agenda kufuumula mbu gutufuge mbabulidde bwe mutabeere brave enough okugenda tumufuukuuze agenda bafuga nga Salimu Sale. Naye bannange Salimu Sale yafa oba teyafa? Salimu Sale yafa. Naye njagala bane olunaku luke nga Salimu Sale waali. Gwe musirikale gwe jeno gwe minisita gwe naawe gwe abanjokesa Salimu Sale yafa wamma. Salimu Sale yafa. Naye ne mubanga mwanjokesa. Nja kujja wano mbuugere n'ennamba za mwenzi some. Oba muzanyira ku credibility yange. Naye Salimu Sale yafa. Paka nga bamuleese nti wuuyo. Museveni yakakola obutambi kati ng'ayogera kati obutambi 78 katono nzibeko n'akamu katono nzibeyo kamu ne bwe naba hard copy bayina soft gundi ng'ayogera tuli mu 2022 ayogera n'agamba wati guno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'omusanvu 2028 2031 economy kati kyetugenda okola ayogera ku bintu ebiri jeno. Ngenda kwongeza omusala gw'aba poliisi n'abamaje era ngenda kugwongeza 45%. Nga ayogera bya 2029 mbabuulira ababasajja ne bane Museveni ne bane kambabuulire we bituuse. Museveni ye yasikira sitaani taliiwo. Sitaani yafa. Ne sitaani yafa. Museveni yasikira sitaani. Kubanga Museveni mu by'okusinga sitaani. Ebiyisa sitaani bye yakolanga mu myaka gya 607. Museveni abikoze n'abiyitako. Kati Museveni ebintu byali mu kukola. Akola ebibi ebya 2040. Abikola kati. Ebya 2040, 2050.
gye tutamanyi oba tunaatuukayo nga biri bitya oba Yesu anaaba akomyewo. Abasumba baatugamba ke mugeza ne muyingira mu nnyumba omwaka gw'2000 Yesu n'akuleka tokuba nduulu tonkubira ssimu. Era kasita zaawera gundi 23 Desemba 1999 kasita zaawera essaawa 5 n'eddakiika twadduka mu nnyumba. Ate ennyumba etugwire nga Yesu azze ne tufuluma ebweru ne tulinda. Tugenda okulanga ebintu biringa ebya bulijjo ti agenda kuyisaamu essaawa koffe tetuva wano ne twenenya Mukama. Taata tusaasire munnaye Mukama kakati jjukira we nnabbye Jjuuni. Mukama nagenze nengena nziba akatunda. Mukama nagenze nenziba biffe ne ku ssomero. Mukama kati jjukira. Mukama onsaasire tundika. Tulinze 2 Yesu adda. Bannange Museveni tamanyi oba Yesu akomawo enkya akoze ebibi bya 2040. Museveni alina state of the nation. Bajja tugamba nga bwe bati president bannaye agize bwe muba temumugjeeko mbabuulira ayina emirimu emitongole tagenda kusaba kujja mu parliament. State of the nation address egenda kubeera mu state house. Bamukwata obutambi buli ne bakakwata ne bakeditinga ne bakola bulungi nnyo ne bakateeka wali bakateeke mu tesi wali mu CD ajayinge pa kubanga bajja kusooka kusetinga factors eziriwo mu ggwanga nga zikwatagana ne speech jana naye nga yafuwa bwendijja nze nzikirizibwa nga omusajja omu bwakkirizibwa okulanga omwezi nti olwaleero yidi Uganda nze nzikirizibwa okwogera nti Museveni afudde. Bwe nzijanga nenkibagamba mwenna musitukanga ne mumanya nti Museveni afudde kuba nze namweripako bwe nakwata kubi urino baga kubanga tebakyasobola kuddamu kumukola sajjale mbunaaterere abeere nga talina urino baga eyo yakubeera nayo paka ne ku mulambo tujja muziika nayo. Kubanga era n'omulambo bwe banaagujjako urino baga mujja kulaba nga omulambo gutiiriika kati ne ku mulambo ejja beerako kati ebbanga lyanamala nga alina urino baga nze mba mmanyi waali ne bwabuuka n'agenda mu nnyonyi mba mulaba ne bwanakola ati sigino mba mulina ate abaana alagawa ne bwe yeekweka mu mpuku kubanga bwajjako urino baga atonya atiiriika sina kutonya atiiriika kakati takyasobola jjijjako yafuuka paati ku bulamu kati awonze wenneerippa nsooke mbagambe nti yafuwa temuwakananga. Bwe mbagamba nti yafuwa temuwakananga nze kakkirizibwa kubanga bakoze obutambi kati bakaweza obutambi 78 mbabuulidde Museveni tukulaba olimba now jo nabadde nakava wano nga nabadde nkyalina wano nga nzigyeko bujja peesa nga mmaze okunyiga baayi drone nenkubirawo nangamba order paper yabadde yajjudde ate nange mbadde bize akasajja katubaddeko wano akasajja katuzeeno kabadde kantumye bugerere nenve bugerere kati banne wembyogerera nga waliwo gwe kantumye bugerere ne kamukuba esasi mu mutwe era oba ofiiridde kituufu gwe musajja gwe lwaki oba towabituwadde gwe kati senga Janet abituwa kati senga ni abituwa mulya wo mutumenya tubawo omusaala gwa bwerere kati olwo Janet bwafwa je nsimbu zamu kuba kati olwo bwafwa ngwelwa amawulire gagenze tetukyafuna security alert wamawulira nabadde ndi wano katono mbi posting nene ngamba likaninde mulabye ekibadde ku kooti Segirinya agenda twokesa ne mama Segirinya mbabuulidde nze ndi mukwano gwa Segirinya personally naye Uganda NUP ne Kyagulanyi nedda sebo muwulireyo kino nakitegedde bulungi nnyo okuva mu State House ng'ebiriwo bye bino omwezi ogujja ebyo byolaba bye beefuulafuula omwezi ogujja Segirinya agenda kuva mu komera bw'atavaamu nva ku internet nva ku internet omwezi ogujja Segirinya ava mu komera
mu ngeri gye mutagenda nakukkiriza Sseggirinya agenda kuva mu kkomera omwezi ogujja naye condition eri bweti agenda kuva mu kkomera olwaleero bazze bayimba Mawu ekyo kye kisinze okunkutula nti ne Sseggirinya ayimbye Honorable Mawu nga atudde mu kkomera ebbanga lyonna kooti zitandise okuwuliriza omusango kwegamba Mawu alina obuyinza obusinga kooti Mawu alina obuyinza obusinga kooti eri mu kuwuliriza musango tuleke amateeka galamule Sseggirinya obwato bufa magoba mu mubuulire maama wa Sseggirinya nabagamba tumukumeko omuliro tumwoke ne mugaana kati leka batuokese wulira condition kamba buli ebintu bino mugenda biraba etteri kinkutudde nga Sseggirinya kujja nga ayimba Honorable Mawu Sseggirinya ne yeetega n'agwa awolabyewo omuntu amuteze bakulimba basitula Mawu bibino ebintu bibino bagenda kuva mu kkomera nga bayimba Mawu ne Elias Lukwago abantu aba nga bookesa NUP ne His Excellency mbabuuliridde wano era omuzannyo guli bwe guti bagenda kufuluma omusango bagusinge nga tebalinayo kantu konna era nga babasiba mu bukyamu Nobert Mawu alagire bagenda kuwaaba Elias Lukwago agenda kuwaaba byonna biri mu pipeline Elias Lukwago agenda kuwaaba Nobert Mawu alagire bagenda kuliyirira Sseggirinya biliyoni 3 baliyirire Ssewanyana biliyoni 3 mbabuuliridde wano bwe bibasibye byonva ku internet bwe bibasibye byo ngenda kuva ku internet naye nga bagenda kwebaza nnyo Honorable Mawu ne Elias Lukwago mbabuulidde era bagenda kuwaaba bwe bamala okuwaaba gavumenti eriwe tolabanga gavumenti teriyirira bantu beina kuliyirira ababeera nga abantu babasinga emisango Sseggirinya bagenda muwa biliyoni 3 ne Ssewanyana bagenda muwa biliyoni 3 munaku ntono bweziti kati olyoka owulira erinnya lya Nobert Mawu batagetinze eki credibility ku Mawu okusuula NUP ekyokusatu okusitula justice ya Uganda waggulu mubire internationally nti bambi bakola bubi kubanga bakola bubi ne bambi ekirungi babaliyiridde Sseggirinya kewaza nnyo ogwo omuzannyo nkunaabye nze sigenda naawe ng'okkerera mu kinyanga nange nzikirira nedda sewo Sseggirinya bye bye Sseggirinya bye bye nkutadde kangende n'ebigenda gwe noosaaga kino mugenda kiraba yes Uganda is bigger than Sseggirinya and Ssewanyana ate egundi ebadde ki network olimba network nnungi okuva eggulo lwe navudde wano noonyeza Shamimu Malende nkunoonyeza n'ombula nenoonya omwami we n'ambula omwami bannange mbabuulya bwe tubanoonyanga mukwate amasimu mbakubidde direct wano si kintu kyangu nafa ne Katongole sitera mukubira direct era juzi waliwo awo omukyala ali eyo Bulaaya yansooka n'amusigamu essimu nnene bw'ati era bw'aba atambula n'asanga jaamu atuula ku ssimu ye n'emuyisaawo bw'aba alina olugendo olunene yeripa ku ssimu ye n'emutwala eri gye balagira gwe noosaaga muyita oli owaaluli afa ne Katongole awo yavaawo ssebo tumukwatirawo naye sitera kumuteerako ssente mukubira direct nateereddeko Shamimu Malende ne mukubira essimu okuva eggulo mpaka kati sinaba mufuna wulira Shamimu Malende oyina programu gy'ogenda okukola ku Mande ku radio gye bayita Paaro totawaana bw'ogendayo fuba
wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nkubuulidde Shamimu Malende, njagala weebuuze programu eyo ngifunye ntya nagitegedde ntya nzaali eno. Oyina programu ku Monday ku Paro FM bwekakutanda n'ogigendako. Oyina ebintu by'olina okutayipinga, oyina empapula simanyi z'ogenda okugabya simanyiwa. Bakutegekedde empapula mpya teziriiko kintu. Ogende wali simanyi ku photocopying machine gwo bye photocopyingire k'okwata kwezi empapula weeraba. Bw'oba tolina programu ku Monday ku Paro FM ng'omanya nkulimba. Bw'oba olina programu ku Monday ku Paro FM geza ogendeyo nkumaze. Nkunoonyezza okuva kawungeezi paka kati. Bwe tubanoonya tuba tulina bye tubagamba. Mwe mujja kuddaawo omulowooze ono ndowooza kakati ansabiriza. No. Nze maama yaŋŋamba wire genda ku ssomero osome naye togeza n'osaba omuntu ekyokulya. Togeza n'osaba emmere. Ojja kulya akagalo k'omwana. Naŋŋamba ffe twali tusoma ne baleeta omwana n'asaba n'emmere. Mbuno yali yakatogo akamuwogo n'ebijanjaalo. Mbu yagenda ogimuwa omwana agenda okuluma nga mulimu akagalo k'omwana konze nfudde. Naŋŋamba abaana bonna bogenda osoma nabo bonna ewaabwe basezi konze wangi maama. Nti basezi konze weesirikire. Nga ne bw'oba mukwano gwange otya bw'oba tompadde paani mpa ekikajjo ebisukkako awo. Nga nze sisaba nabadde sibakubira basabiriza. Mbabuulira mu nsonyiwe bwe mba nga nalowoozezza bubi nabadde ntaasa bulamu bwammwe. Shamimu Malende bw'oba omanyi olina programu ku Paro ku Monday. Kubanga nabadde njagala kuyogera nawe nsooke nkikwebuuliza olina programu ku Monday nga njagala gw'obimbuulire. Kati bw'oba oganye biibyo ani yali Pilato bwe yamala okubagamba n'agamba bannaaye nze ono omusajja mulabye talina musango nze mumpa amazzi. Anti mugambye mubawe mumutte. Si bwe mugambye mumpa amazzi ne sabbuuni. Ne bamuleetera geisha. N'alyoka anaaba omusango gwa Yesu n'agamba bannaaye nze. Omusaayi gwa Shamimu mbabuulidde. Namukubidde essimu yaganye kati gwali wano ng'asobola okukwata essimu yo mukubira omugambe. Ekyo kye nabadde mugamba. Waliwo omusajja omugagga yeefuddemu. Abasajja babiri abeefuddemu mu kubuzaawo abaana ba NUP okubatta, okubabuzaawo n'okubagula nga bakimanyi bulungi. Wulira, mubalabanga ba businessmen naye batemu nnyo ba state operatives ab'obulabe nnyo mu community mu Uganda awo. Bazibu nnyo mwe mubalabanga abatabiriimu naye bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Waliwo omusajja bamuyita Mukaya Christopher. Mukwano gwa Hamu Kigundu. Abo babiri kye bakoze abavubuka ba NUP. Bayina be bakolagana nabo mu NUP eiza mu kumanya oba mu butamanya ne bakubuuza information ekwata kuba no ne bakubuwayawo ku bikubusi bye balumyerumyeko biparata. Bamala okuluma ku biparata ku bigundi bino biki babiyita batwe bino ebigundi bino bipiza. Bamala okuluma ku bipiza ne bakuwa kipiza kye balumyeko n'owayo information y'abanno bonna ne babakwata. Mukaya ono omusajja Mukaya mukwano gwa Hamu bawamba abaana ba NUP n'okutta batta. Okitegedde? Ono omusajja abeera Kasangati Kinaawa. Mumutegedde oyo omugagga abamalidde abaana. Naye oyo y'omusajja bwe mumutema ejjambiya temuyingira. Bwe mumwokya tajja. Mbuno mugagga mumutya. Mugagga waani? Kwagamba y'omugagga amalewo abammwe yagaggawale gavumenti emwe sente. Baddukanya sente z'abaneni.
baddukanya sente abo ba deep state. Omanyi be bayita ba deep state. Oyo omusajja Kigundu yatulimba wano mbuna ine ennyumba ennungi. Ngenda gamba wala bannange obwavu buluma mutabani wa Katongole kale. Naye wulira. Eyo nyumba gye mugamba simanyi White House. Eyo gye bazimba ku nnyanja. Eyo nyumba ya Muhoozi. Ekolebwamu bino ebintu wamanga. Muhoozi ne buyambaza ekitooke sikaati. Asooka kikwatako n'amanya kino kitooke. Bamuleetera abawala buli lunaku. Bwe baba babatwala babayisa eruzira ku nnyanja. Amajja babayisa luzira ku nnyanja. Amaddayo bayita ku ttale. Kibeera wa Hamu, kibeera mu nnyumba mu gye muyite ya Hamu. Ne bakireetera omumpi, ne bakireetera omuddugavu, ne bakireetera omuwanvu, ne bakireetera nabbanja atalina kiwato, ne bamuleetera gundi, ne bamuleetera Shiba ye yamulema. Shiba ne Jennifer Musisi ne bannanga akaze kafiira ku mugumba. Museveni yasitula ebize ebyo byonna n'abitransferinga n'abiwa omwana. Jennifer Musisi yagaana. Ne Shiba yagaana ekyana ne bantu mmwe. Kaze kafiira ku mugumba nkugambye. Eryato bwe baba baleeta abawala. Gwe baleeta yenna oba omu oba babiri oba basatu babayisa luzira ku mazzi. Nga kino ekirenzi kiri wa Hamu. Muyite wa Hamu waakyo. Kati abawala bwe baba baddayo bayita ku ttale. Tebayitira mu mazzi. Abayitidde wano ku ttale nga bajja ku kkubo. Amaddayo babavuga ne babasuula eruzira. Njagala mwegaane. Nabagambye tugabane abantu bano naye nze mbasaba busabi. Temunzija mu nnamba yange. Bwe muba mwagala tuteeba amagulu mutemunzija wano mu midfield awe muba mundika. Kubanga mujja kuntwala mungambe mbona ate mpite ku kalayini muwedde. Gwe nkugambye Cristiano Ronaldo agumanyi naye genda omuteeke mu defense. Olabeze banaabakuba. Oba muteeke mu goal olabe. Kati nze mundeke wano wendi abasumba babalokole. State House amagye abo mubandekere wano. Kati mwenna buli omu atandika okugabana ennamba ze. Oyo omusajja gwe bayita Mukaya Christopher ne Hamu bamazeewo abaana ba NUP. Abo abasajja n'enfa ya Kaweesi bagirimu. Kaweesi yagenda okufa waliwo ensonga Kaweesi ze baali mu bya business. Basooka ne batuula ne Kaweesi 3 days before. Ne bamugamba Kaweesi weddeko. Kakati otulemesa Kaweesi weddeko. 3 days before. Batuula ennaku za mwezi zaalinga 14 14 ne batuula ne boogera naye nga 17 Kaweesi ne bamukuba amasasi. Njagala beegaane. Hamu ne Christopher. Hamu ne Mukaya Christopher n'enfa ya Kaweesi bagimanyi. Si papa amanyi enfa ya Biriga. Ate oyo nja mubaleetera ne mu paati endala. Kubanga omuntu wange eyali mu SFC bamugyeyo ne bamutwala mu poliisi. Kati mu poliisi sinnaba kumufuna yagenda ogampa kaba kukuba esasi mu mutwe naawe. Muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro, ennyumba ya sita ekwata omuliro. Awo tuba twokya luyiira. Drone abantu bebuwama drone waliwo ki RDC ekiri empigi mutandise okuddamu okusomba abantu ebuwama mu drone. Mutandise otwala abantu mu drone ekiri ebuwama kya kusomba abantu. Naye bannange kamba buli poliisi y'ebuwama mwebereremu nakamalo bayamba ku Museveni ng'agenda batematema. SFC bavuga drone ne bagenda ebuwama ne basomba abantu ne babatwala. Mwateeseza okugenda okukwata famire yange mbona naye temugenda bakola kabi naye mubakake okunkuba ku nsulubutu ne bwe munkubira ku video ne munda gw'omulambo gwa Fande Katongole njabba kalakata. Ate nze namuyingirira mu ntaana ye nze namuzaalirwa yeezaalirwa era ajja kwefiira gegali bamafaagi. Sitaani tageza n'abalimba mbu munakwata omuntu wange ensirike
kubanga nyina ne nafiirwa maama teyali sali mu byabufuzi yafwa ebyo bye muli eyo bye mwewaanawaana bye mwe eno message yavudde empigi negenda ku poliisi ebuwama eyokukwata abantu bange naye mmwe kapoliisi mmwe nga mwagala mbooke babawaanawaana mugeze mukwata afande Katongole mugeze mukwate omuntu wange omu mujja kulaba mumaze okubeetoloola bonna mubamanyi mu kyalo naye njagala basajja mmwe mukwateyo omuntu wange omu nja kubakalakata era nja kujja wano ngambe nti omuntu wange bamukutte naye Museveni agenda kupama ku kitebe kya NUP mbolo nsirike yapamewo talina toyi twamugulire kimotoka kiramba bw'owulira ng'oyagala kusaasaanya kuba essimu kiyimirire oyingire osaasaanye omale ojje Muhammad Gundiyo ogende olumu akitambulira mu kivuga mayiro kisambu ali omu asaasaanya ani yakugaana njagala mukwate omuntu wange omu bw'ati njagala mukwateyo omuntu wange omu mujja kulaba sigenda kubavaako mpaka omusajja yagamba bw'ati mu kitabo kya Isaya 62 sigenda kusirika okutuusa nga Isirayiri okutuusa nga Yerusalemu efuuse ettendo ne bwe mubakwata ne mubamalawo n'ensigala nzekka ku nsi bwe nti ekyo kankibabuulire bonna ne bwe mubamalawo mbw afande Katongole si ye yabaleeta naye kasooka ategeere lwaki yabaleeta wuuyo mu mutwale mbwolo nze nti waliwo yangamba ngenda kusekulira akaana ngenda kusalira akaana kootannalabako omuntu ne mugamba kasekuli busekuzi teyakavaako ne bwe munkubira essimu ne bwe mumukaabya amaziga kuba eddoboozi lye ndimanyi ng'akaaba yakaabako erinnyo lyamuluma manyi bw'akaaba ne mulabako nga ne taata waafudde jjajja wange taata yakaaba n'akuba omulanga n'agamba wowe taata ondeese konze wange ate ne taata akaaba kati nkaaba ye ngimanyi ne bwe mumuteeka ku vidiyo ng'akaaba nzija n'enkola live wano ne mbatokosa ne njogera kye ndabye najja wano n'ensomesa ekyawandiikibwa nga buli omu alina okwegendera mu ddungu lye nze namugendera mu ddungu nze namufiira era ne bwe naabigira bw'anaaba lwakufa kwajja kufa nange bwe naaba ndi wakufa nja kufa byange oba nze ndi musooka Katonda bw'atu bw'aliba yalagira nja bakalakata mulimba mwagenze ne mukwata abaana mwakuta omwana bamuyita Sempijja ne mugenda Empafe Bulunda nga munoonya omwana gwe bayita Sekitende alina amaka 2 ne mutuuka ku maka ge agasooka nga taliiwo ne mukwata mukazi we omukazi n'abagamba wano taliiwo maybe ali mu maka amalala mugamba jangu otutwale n'abatwalayo ku maka ag'okubiri ne mutamusangawo ne muleka abaana ba maka 2 nga bali bokka abakazi bonna ne mubatwala Museveni bw'oteesonyiwa buwama Museveni nze byekukola nina bingi ngenda kukwata yulino baga zonna nzikubemu ebituli oyimire ku podium abantu balyoke balengere empale nga ekulukuta ekyo kikumala gwe Museveni nze byekukola nina bingi kasita nkujjako pampa zonna nja kuzijjawo kere ku macanga toyina pampa wojijja tulaba bona ofuluma mu nyumba gwe Museveni nkusobola kubanga n'ebintu ebyokukwatako bingi nja va ku bantu bebuwama Museveni weesonyiwe buwama ennaku zo zibe nnyingi mu nsi weesonyiwe Uganda ennaku zo zibe mu nsi Bayibuli egamba osangamu ekitiibwa kitawo n'ennyoka ennaku zo zibe nnyingi mu nsi Museveni weesonyiwe Uganda ennaku zo zibe nnyingi mu nsi nkubuulidde kasita wakozedde eddaame oli awo otutiisatiisa mbu n'omulambo gwo gutufuge Museveni tojja kutufuga nakakati tutufuga kyova olaba eggwanika teririimu ssente NUP tugula amataka emisolo tugiwa magere URA yakyuka eri magere buli munnayuganda alinamu akwata essente kati twaddayo tuwa omusolo gw'omutwe tuguwa magere era yo gavumenti ye magere etambula kati kikulume Pastor Serwadda yagambye bw'ati Serwadda nabagamba abasumba bonna babbi bonna ba Museveni Kayanja owa wali mu Kiwonvu ali Buganga
ali Buganga walinga ogenda nga kuyikweta gye yagenza obuulira enjiri Sserwadda ali Jjinja Busoga Sserwadda yagambye bw'ati abe Busoga Mukama n'abawa ensi ennungi bweti n'abawa ensi ennungi kwegamba mwe ne mugizannyiramu ate ne mulwala envunza Abasoga ne mulwala envunza ku kituuti n'abuulira njiri kwegamba mwalwala envunza kweno ensi ennungi bweti nga Mukama yagibawa obwavu ne bubeera wano obwavu ne bubafuukira obwavu basajja mmwe ne bakazi mmwe ne Kalamojja n'ebasinga obulungi ne Kalamojja n'ebasinga okuva 2018 mwe mukutte mwe mulidde empanga mu bwavu wano naye sigenda kusirika mu linnya lya Yesu mpaka nga Busogezeemu egaggawadde mpaka nga bonna ne bakuba enduulu nalabye abaana abavubuka mulembereddwa okukozesa emibiri gyammwe nga mukyali bavubuka mulwanirire eggwanga lyammwe muli wali nsimanyi mbuno mukola ki muzina kirira yambuka simanyi mbuno muweereza abaana 7 balina siteegi esooka waggulu balina eyokubiri wansi abawala ne balyoka beetiyula ne beetiyula mbuno baweereza babalimba ebyo byonna tebiriko mukisa mbabuulidde abaabatutteyo mulowooza mwagenze weereza abaabatutteyo bagenze kukwereza bantu era tebagenze buulira njiri babalimba mbannange pasita nze enseke zibadde zennuma ejjuza olwali nnyo wano ku ttaka bwe nti ne mponerawo kale Yesu bwe yayagala okupuluvinga abantu nti awonya waliwo ekidiba ekyali e Samaliya ekidiba ekyalingako abantu nga buli ow'ebigenge simanyi omulwadde simanyi nga babateeka mu kidiba Yesu yagendera ddala ku kidiba najjawo yali awezezza 38 ensi yonna emumanyi Yesu n'amugamba bwe banaalabira ku ggwe abala bajja kukungoberera weetika ekitanda ogende Sserwadda bw'oba owonya enseke genda emulago Yesu alokolera awonya nkimanyi ekyo nkikkiriza Sserwadda gendako ku kidiba emulago buli eyajjanga nga bamuwa ekitanda Yesu yagenda wali we bakuŋŋaaniranga waliwo abakyala abali ng'enseke zaabika bali mulago enseke zaabika ne sikaani yazinoonyeza yabuliddwa era bannamu naye omukyala aggwawo genda ku kidiba Besusayida genda ku kidiba wali we bakuŋŋaanira w'oba olaga Yesu yakikola to prove them era omusajja bamubuuza ku Sabbiiti ate kakati kw'okikoledde y'ofulumuulaga w'okikoze otya nti omusajja ayise wano mumulabye oyo omusajja ayise wano angambye neetika ekitanda ku Sabbiiti mumubuuze ye yaliwanga Yesu yatemye dda Sserwadda genda ku kidiba emulago genda ku kidiba ekiruddu mwe basajja mmwe ne bwe munaalimba Yesu mbabuulira sisala musango Katonda yabasenguka dda wabula mukola gwa Samusoni Bayibuli egamba bweti Samusoni ne yekunkumulanga bulijjo ng'amanya akyalina omwoyo mutukuvu nga yamuvaako dda Bayibuli bwegamba tebabuulira njiri mbu mulokoke nedda Sserwadda tomanyi kiki ekyayavuwaza Busoga awo ku Daniropu we watadde olukuŋŋaana Daniropu eriwa omanyi Daniropu wa gye yalaga tomanyi kyayavuwaza Busoga era ogambye mbunno mbusigenda kusirika mpaka nga Busoga egaggawadde ogenda kukola ki Busoga ogenda gikolera ki Museveni yaleeta etteeka ly'ebikajjo emmotoka ya mitwalo 3 abasoga balimi abasoga baki emmotoka ng'ogitisse n'ogituusa ku kyuma kya sukaali yawe mitwalo 3 ekyo kyetaagisa Katonda ekyo kyetaagisa njiri nnamba wabula nabo bazze mu bungi abasoga wabula mukwerege kamukwerege lunaate nkugambye awo wakoze simanyi ku Daniropu eriwa ebintu byonna bye yabuulidde abantu abasiigako akazigo bagumire mu mbeera embi kubanga saagala kubeera ng'omusajja oli ow'omu bassekabaka ekyokubiri essuula 7 nti Erayisha yalagula n'agamba bwe buti bwe bunaabanga kampegaano enkya emmere ejja kubeerawo nga musajja wa Katonda ayogedde ekigambo era yakiwakanya yafwa kakati si kye tuliko ne Sserwadda omusajja wa Katonda yajja okukyogera ng'akimiininga Sserwadda byabuulira tabimiininga abikka ku bwereere bwa Museveni
baserwadda babasindika eyo meeting nagireeta ddi ngamba abasumba babadde mu State House babayungudde batandika okubuulira enjiri eggwanga lyonna siwe kiri kati nabibagamba bulijjo bazze kubika ku bwerere bwa Museveni nti enjiri ng'eyo bwebeerawo otambulayo omwaka mulamba ng'oli mu kukkiriza wabula nga weerabidde nti emmotoka y'ebikajjo Kenya egula obukadde 3 Uganda egulwa emitwalo 3 ate ng'ogituusizza wali mbunne etteeka ligamba ekikajjo tokiyisa ku kampani ya sukali ekuli okumpi bwe bakukwatako ng'ozunga bakusiba gwa nagomola olidde mu nsi olukwe kati yono owa sukali ono w'ekkolero ye yakola ki ye yasetinga ebbeeyi fuso ng'ogituusizza wano ya mitwalo 3 atayagala leeta atayagala byokye atayagala byokye naye Sserwadda aganye okubuulira abasoga kiki ekyabaavuwaza ogambye okuva 2018 okakasa ng'obusoga ng'obwavu bw'ebusoga bwatandika 2018 mbune Kalamojja ne basinga Sserwadda mu mutwe gwo okuza okutuukawo okuva lwava e Rwanda tomanyi nti ne Kalamojja ngagga tomanyi mu mutwe gwo okuva lwava e Rwanda mu mutwe gwo tomanyi nti ne Kalamojja ngagga mwe Abanyarwanda mwe mujaavuwaza tokimanyi nti ebimu ku bitundu ebisinga obugagga e Uganda Kalamojja mweri Kalamojja yokka Kalamojja esinga Rwanda obugagga Kalamojja nga twagibaze okuva ddala ku nkoni ze bakwata ku buleesu bwe bwesuulira okutuuka wansi mu ttaka ku golodi Kalamojja yokka ensalo za Kalamojja zisinga Rwanda obugagga yonna ng'obaze ennyonyi n'obala Kagame n'obala biki ne tubazika ne ku mazike gaffe agasiiba e Rwanda kubanga baagalobesa eri bagawa amenvu ne bagasiikira empafu ne bagasiikira mukene gasiiba eri ne gagenda abalambuzi ne bagalambulira e Rwanda is a zike of Rwanda is a different from Uganda ne gagenda ne galya ne gawuta supu ekiro sebo nago ne gannyuka ne gakomawo e Uganda geyibakira tegayina gasula Rwanda sebo gasiiba Rwanda gakola Rwanda ndi gasula Uganda naye gonna ne bwe tugabawa Rwanda Sserwadda ne Rwanda nawe ne tukugattako ne mubala gwe ne Kalamojja esinga Rwanda obugagga wabula akudaalira abakalamojja busoga kagamba envunza zibamazeewo omanye ekirumiza busoga envunza Banyarwanda omanye ekyavuwaza soga Rwanda amakolero ga busoga gonna Abanyarwanda mwagakwata ne mugakkiriza e Rwanda naye abasoga mutudde mu kifo olwaleero mugende ku crusade mu Sserwadda omusekuzo afiire e Rwanda Mukama abawo omukisa gy'abaddiza n'obugagga nabasomesa wano ekyawandiikibwa omusajja Omuyisirayiri yakwata effumu n'afumita Sserwadda ne mukazi we n'abafumita effumu n'erikwata ettaka Katonda n'agamba bw'ati gwe musoga gwakikoze mu nnyumba yo tukoze enkolagana wakati wange naawe mu nnyumba yo mujja kuvaamu abantu nga ye tafumita miisi buli gwali ajja kumufumita ate ekigambo kyange kijayitanga mu ggwe mu busoga yonna waveeyo omuntu omuvumu agende n'omusekuzo ng'alinga agenze Sserwadda amusabire okuba Sserwadda omusekuzo amasannyalaze gaveeko enjiri ekomaawo bakutwala ebutale bakuziike ogenda kukuddaalira abantu tomanyi kintu kyayavuwaza busoga bwetyo bwe yali nga Museveni tannaba kujja mpulira obusungu kati n'ebigambo bitandise n'okugaana okufuluma nsobola n'okumaliriza wano vidiyo mwe mubindeetedde bannange Sserwadda agwana kusalako omutwe njagala oli omusajja yasalako omupoliisi omutwe n'agenda nagwo asale omutwe gwa Sserwadda agende nagwo Sserwadda addemu amagezi abalokole ba Museveni mututamye ne mukwereza abantu bali wali bona simanyi mbuno omusiraamu agenda ono omusiraamu sheeka agenda kulokoka oyo omusajja sheeke waawe kituufu abasiraamu balokoka ekyo nkimanyi naye ebintu ebipanga obupanzi tokaaba kakati yabadde akaabira kiyanyogedde biki ebimukabye tokaaba ate nga lwaki okaaba
tokaba olwagezaako olwawa accountability Museveni yabagambye ajja bbawo obukadde yabagamba billions mmeka 3 za kubuulira njiri oyo anoonya accountability awo abaana be mu America basome bafune ne zi masters serwadda mmwe bwe mukuŋŋaana bwe muti nga ye afuna accountability Bujingo yagenda mu bakoddomi bange kye yabakola 40 n'akola accountability kaba bayimirire ko babakwereze naye I'm going to help you people mbabuulidde mujja kusigalako ewaka ng'enjiri ne bwebeeraawo temusobola kugendayo ng'ekivulu ne bwe kijja ab'ebusoga bo bamaze okukkiriza ab'embaale abayimbi bagenda kubasala embalu Spice Diana bagenda musala Kisebbeyi embaale byonna babisobola omukyala kukusala Kisebbeyi omusajja kukusala Kigisu kati ate gwe basala mugenda kutegeera embalu etaliiko kadodi engeri gyezitowa otegeere nti ate omusayi gukulukuta nnyo nga tekuli kadodi tewagenda kuba kadodi tewagenda kuba mukolo kukusala kulinnya motoka kudda Uganda kudda Kampala kukusala kudda Kampala musoke mutegeere nti abantu babakooye mu bantu mmwe abalokole n'abayimbi mwewummuzeeko muddire ennaku y'abantu ne mwagala mugirejere mugisiikirize mugibikkeko sawa mmeka ye kigambo kya Katonda kuba kakati mbadde nnyiize nnyo n'ebigambo nebirekerawo n'okujja kama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo wamajjangu nsisinkane security alert esembayo yiino Congo mumanyi ekiri Congo Museveni ne Tshisekedi president we Congo bateesa ne bagamba bwe bati ekyokuleeta abasirikale kitwokesa parliament erinnye wansi ne waggulu bibera online everywhere te biki kati wulira kye bakoze okufuna abasirikale Congo okusigalayo balumbye ekkomera ne bawamba abasibe 92 mu linnya ly'obuyeekera yabadde UPDF yabadde Museveni ng'akolagana ne Tshisekedi kino kyabaddewo mu kitundu ekye North Kivu ekyo ekitundu kye baagala okutulako mu kitundu kye bayita Butembo Butembo balumbye ekkomera liri kuyika nga 19-12 wakati awo komera ddene baliyita Kakwangura prison Kakwangura prison bagirumbye aba UPDF ne babba abasibe 90 bonna babatutte mu bibira batendeka bajje bekolere banansi abe Congo abasibe bajje bagenze batendeka bajje bakakkane ku banansi abakongo babasale mu linnya ly'obuyeekera nkubuulidde ekyokubiri abavubuka mwenna abali ku lubuubuuto lwa Congo Pandagali ajja bagenda bakwatanga Pandagali ekiro babatwale babayingiza obuyeekere Congo ekyo kiri confirmed mbabuulidde temunkubira simu pastor nga batandise tuwamba nga batandise tubuzaawo babatwala Congo Museveni yagambye kati obanga ebyo bya UN ne baani abamulemesa okutwala amagye Congo simanyi parliament ajja kuwambanga abantu ba bulijjo abateeke mu kibira abatendeka aba brainwashing akugambe kati gende Butembo gwosanga gwosala mbabuulidde mwina kye mummanja Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tata nkusaba ujje okosomesa oyigirize batabani bone bawala bo mu linnya lya Yesu bali wano kululu Omukama jangu oyogere naffe tuleme okuddayo nga bwe twazze mu Kristo Yesu mwana Katonda ayinza binatusabye amiina kati obusungu bugenze omwoyo azze kati omwoyo azze kati ndi pastor ASP atemye Bannayuganda tumanyi olutalo olutwolekedde ye video y'olwaleero etandise share the video wulira olutalo olutwolekedde ekintu ekizibu nti omuntu gwe twolekedde naye ali mu lutalo alwana naye nga wansi ayina abavubiriza wali osanzeeko abantu abakuba oluguudo ekiraka mu oluguudo bwe lujjamu ekinnya wakati
basala side bwe bati ne bwe bati eno ne bajjawo ekintu ekiwera ne basobola okukuba ekiraka ekinene kikwate bwe bakuba ekiraka wano wennyini wano kibomokayo era kyonna ne kivaayo naye waliwo akuuma akasala korasi kabeera serious nga kasala kabanga olodingi nga waliwo alina otuzzi ayiwa waliwe kaja ayiwawo otuzzi korasi agonda eno basala Museveni alina bakazimba mugalu baserwadda bayiwawo otuzzi ye n'asala hali mu bya serious asala naye alina ayiwako otuzzi si kulwanga korasi yeekalakaasa ne bamuyiwako otuzzi era embaale tosubwa embaale David Lutalo munange gumpalula ng'empungu mu bbanga oyina kututte mu bbanga ng'empungu jangu labe David Lutalo embaale kaakati ate gwe oyina akukutteko bweba toyina kukutteko jangu embaale shiba agenda kujja wamune Berolaga wamune Nairulaga wamune Kisumuluzo wamune ebyo nolowooza mbuno eno kamashini kali kuli kasala wano bayiwawo otuzzi mmwe temukimanyi nti Museveni ali mu lutalo nammwe wabula mulobedde ku tuzzi tuli twe bayiwawo n'agamba abasumba esirwadde nnyamba ogende e Busogo njireyo otuzzi Busogo akaaye nga toyiyeeko tuzzi akakasala kasobola okutuka nga korasi awaganyadde naye kasito yiwawo otuzzi korasi n'awoomereza awo akagundi ne kayita okukakana nga korasi bamubomodde ekyo Museveni kyatukola e Uganda eno alina muhanji gwe atali mulokole ng'otandise obirowooza naye Museveni nga atubbye nnyo ng'ogendako mu comedy store nga bakuletera Charles simanya yogera biki ebintu ebyekisiru ebitasesa ebitalina namakulu abantu ne baseka mbu n'okuba Charles abantu ne baseka mbu Asia kwegamba naye nga nammwe temukirabira ddala nti omusajja alina ekintu kyakukusanga gwe oli mu comedy store ne mutamanya eno abatagenda mu church abalumba mu comedy store abatagenda mu comedy store n'abalumba mu church nkugambye endonga eri wali bannange ekiri ejjinja okwekaba ngo ne bamuyiyeeko otuzzi yerabidde n'okwerabira nti ewaka tewali mmere beerabidde n'okwerabira nti emmotoka y'ebikajjo ya 3 ate ng'okugitikka kwena n'atunda kasooli 4 naawe abatissi ne batikka ebikajjo ku mmotoka olwo emmotoka teriiko n'abivuga n'abitwala ne bamuwa 3 naye nga bino byonna yabisasudde dda kubanga yatunze edduuma nakumaweeka n'3 ne bajja ne babajja olutalo olutwolekedde mulumanyi oba temulumanyi lusobola okuba nga lwajjanga olw'okusaaga bayibuli egamba bweti kino ekintu nakyogerako naye leero njagadde nkikomyewo olwa topiki eno mutegeere ekintu ekitwolekedde kuba ffe tulinga abajjeeko enkasi ne tulekera omuyaga eyo njogera y'abavubi nti bw'oba olina gy'olaga ng'obadde ovugodde eno omuyaga ne gukusanga nga gyodda gye gudda toddayo okkuba nkasi nga mutandika kunyumya nga mutandika nga munyumya ng'enkasi muziwummuza ng'omuyaga gubatwala kubanga gye gudda gye mudda kyebagamba nti oggyeko enkasi n'olekera omuyaga naye bwe muba mulwanagana n'omuyaga nga gy'olaga gye guva okanya enkasi n'okuba enkasi waayi oli mu kuyita mu muyaga gukulemesa okgenda naye Uganda omuyaga gugenda kutugobya gye tutalina kugoba kubanga tuggyeko enkasi omusajja yagambye bw'ati abaana bamwe agenda batta aleeta abaana abato asimbe abato e Uganda abagenda otwala Uganda wabula muli mu comedy store muli munjiriza abalokole ba Museveni Bayibuli egamba 2 oba 3 bwe banaabeera olw'ekigambo kyange nja beera nga mu masekati genda mwesabire muyigeeko okwesabira naye omuntu yatereka ekirwadde alinda serwadde akise bakulimba ababawa obujulizi nolowooza mbu ogulwadde gwo simanyi ogenda sigala n'ogulwadde gwo
bali yabalese mbuno yavudde Masaka Sheeka yavudde Masaka kujja Jinja kulokoka nawe wabikiriza Masaka tewaliyo makanisa by the way waliwo n'omusumba gwe nerabidde wano omulala waliwo omusumba ali Jinja kye yeekola okwonoona erinnya lya NUP ne Kyagulanyi mbu Kyagulanyi atega abantu bomu Kyagulanyi mbu ye yatega abantu bomu mbu Kyagulanyi ali ebisiyaga naye ne weebuuza njagala mumbuuliza omusajja oyo lwaki His Excellency Kyagulanyi bukyanga atambula tagendangako London tagendangako UK akoma Seattle tatuuka UK mumumbuuliza oyo omusajja waayi kubanga yayimirira n'awakanya ebisiyaga naye ogusumba baguyita Ojambo Frederick ali Jinja simanyi ye overseer wa biki simanyi akulira biki kyakola okutatana erinnya lya His Excellency Kyagulanyi ekyo kisajja bakiyita Ojambo Frederick mbu Kyagulanyi atega abantu bomu naye gusajja gwe ina magezi mu mutwe gwe Ojambo ina magezi mu mutwe guli ku namba zizino wammanga enamba ye ya MTN eri 0779 73 04 08 yo ya MTN mbu alwawo okukwata naye akwata alwawo okukwata naye amala n'akwata kubanga personal assistant we yawulidde nga kimususseko n'agamba naye guno ogusajja nedda gususse enamba ya MTN eri 0779 73 0408 eya Airtel eri 0755 96 21 15 0755 96 21 15 mumukyalire katubuulire Kyagulanyi yakubawo abantu bomu mbu Kyagulanyi luminati ate Museveni ye kiki Museveni ajja n'ayimira ne yeewaana okuba omuchwezi mutabani we n'agamba ffe tuli bachwezi ate ye Museveni kiki agenda atambula apama ku kkubo ye Museveni kiki mumukyalire oyo omusajja Ojambo Frederick nzizeeyo wali wamma wulira tuganya okukkiriza nti bajjajjaffe baakola ekintu naffe ffennyini ne tubayambako ne tukola ekintu ne tukireeta mu bintu ng'ebyokusaaga waliwo ekintu ekijja mu byokusaaga naye nga bakimala okunywera muganda wange okukijjawo osiitaana naye tulemeddwa n'okusiitaana okukijjawo Museveni yajja agamba nze bannaye ekisinza okunkola obubi kulaba nga bannayuganda bafa okeera ku makya bannayuganda bafa babajja ne babateeka mu bbuutu ne babawamba ne babatwala ne bafa tebakomawo ekyo kyekindeese okuyamba bannayuganda nze ndi munyarwanda bannange suppose nze munyarwanda then what is wrong with that but they are killing Ugandans but everywhere are killing people but suppose I'm munyarwanda yes I'm munyarwanda but not meaning to kill the people all over the Uganda all over ne bamugamba wamma kyekyo taata jangu tutaase najjanga ebyokusaka nagamba ate okumanya nga nze sibiriiko nze njagala ekintu kimu kyokka myaka ena Uganda ebyemaze ottereera 4 years the good 4 years za Uganda clear me going ne bagamba ng'ebyokusaaga najja nga ze kutula myaka ena muganda wange kivudde mwena yayongeddeko zero kati wetulaga wano bwe tutalwana omusajja yali yayongeddeko zero yangamba mu kabokisi bw'oba yagala ngende for good I need 50 years I go for good ne mugamba ima tojja gye tufuga ningino wajifuga kula kuba fane katongole yankwereza nenkwerega senga nasitukira wali nga nkyayina emmundu Museveni senga nakubadde amasasi nze nkubuulidde nazuukuka emmundu afane katongole amaze okulita yalinga agizizaayo senga nazuukuka ng'ekyaliwo mwandimpuliddeawo mu buwama mmwe bannange mwandimpulidde nga nnyingira mu kapoliisi nennyingirawo nenzigulawo nenzigalawo nabeerako nga nze custodian amuramaani nga nze nnyina ebisumuluzo mwandize ng'obumundu bwonna tebuliiwo era mwebaze Katonda nti no nzuukuse late naye it's not late it's late but not too late era nja kuzifuna
omusajja yajjanga asaaga Eriya mu sura y'Okumu yagamba bw'ati kino ekintu ekisusse kiti ng'ekigambo kyange bwe kiri enkuba tegenda kutonnya ng'asaaga bw'ati enkuba n'egaana okuddamu okutonnya yagamba emyaka 3 n'ekintu ng'enkuba tezzeemu kutonnya musooke mutegere nti ate nze Eriya siri wa kusaaga n'akyogera ng'asaaga kati genda mu sura y'Okumu olunyiri olwana mu 3 nga Eriya asazeewo enkuba eddemu etonnye nga luli yakyogera ng'asaaga Eriya yasaba Eriya yeegayirira Katonda ng'ekintu kyeyogedde kyeyogera ng'asaaga ng'ekigambo kyange tiyagamba kigambo kya Katonda yagamba Katonda omulamu ow'omu ggulu oyo nga gy'ali ate ng'ovudde n'okubanga mulamu gy'ali ng'ekigambo kyange bwe kiri eyo enkuba mbabulidde wano temukyaddamu nakufuna yadde omusulo oguva mu ggulu mulyoke mutegeere nti ate ye nnabbi Eriya si wa kusaaga naye tayimingi y'enkuba lwe yatuuka nga Eriya alina okusaba enkuba bayibuli egamba bw'eti yasaba n'atuula n'ayimirira n'afukamira n'asaala n'avunnama n'odda eno enkuba n'egaana n'agamba naye ndowooza Katonda oba kakati nkole ki n'akuba sama enkuba n'egaana n'akuba sama nga akasana ne keememula n'agamba bane kwa kino ekigambo ate nayogera kyaki kigambo kino nayogera kyaki n'asontoloboza ne bigaana n'agamba no Mukama wano bituuse ngenda kweyokesa simenye oba gwanjokesa oba nze neeyokesa enkuba yo mmaze ojjira nga kakati ngenda kukola atya bayibuli egamba bweti emirundi 7 nga kyeyayogera ng'asaaga kigenze wala ekintu kyajjanga ekisaaga e Uganda naye n'okukijjawo era tukyasaagirira tukyasaaga tetunnaba kufunyira mutwe mu magulu gaffe omanyi kye bayita omusajja okusaba n'afunyira omutwe mu magulu okugjawo ekigambo kye yayogera lwaki teyakyogera ng'asaaga nga bwe mwamuleta kyatwala only 5 years naye bo bagigeza n'olowooza nti 5 years kyali kinene nakamala wano 6 years kitegeeza ebbanga limaze wano Museveni yali amaze otuula ku ntebe wano najja 2016 kitegeeza ye Museveni yali yamaze dda nga kati ali ku bicepere yatandise dda ebicepere ebyo myaka 5 si mingi nga agenda neyewaana nze Saabalwanyi emyaka 5 mugimanyi ate bw'aba agyogera alinga agamba 5 tegyali 5 genda osome bulungi history ate omanyi ye ebintu abiteekamu bwati n'abikyusa bwati tegyali 5 just 81 ku 85 January n'awamba natandika okulya ebicepere kitegeeza ebbanga lya ate nga bwe nerabamu nninga ng'eyakajja nzijukira jjo wano akaluka 2016 nkugambye akaluka 2016 nyina declaration forms z'abeesije n'ezansereko awaka ewange ezansereko ez'abeesije eza abantu bonna be nalonda waliwo omusajja bali bamuyita ntambaazi oyo nyonsa bonna mu kivulugwe twabba naye akalulu kansereko bonna mbajjukira nga nkuuma obululu bwabwe nziina juzi wano myaka 5 mulowooza mingi naye tetusobola kufunvubira ne tufunyira omutwe mu magulu ne tujja Museveni ku ntebe eyo mulowooza era ebyokumujjako bijja kubeeranga bibiri ng'ekigambo kyange bwe kiri enkuba eyimirire naye okugijja enkuba okutonya mumanyi kye kyatwala namugamba ddayo nno olabeko kuba mpulira enjala ennuma ddayo olabe namugamba musajja emirundi ena gyonna ngitambudde n'ogwokutaano nkugambye nze sidda bweru n'omusana gwaka namugamba ddayo gumu naddayo ogwokutaano najja namugamba teri kiriyo omusajja n'addamu n'afukami n'asaba n'akaabira Katonda ne yeegayira namugamba ddayo nno ogw'omukaaga nkugambye nawe njokesa musana teriyo kiriyo teriyo kiddedde tekinaba kujja sina nakyennengera omusajja Bayibuli gamba n'afunyira omutwe mu magulu times 7 omusajja najja namugamba nyina nekendabyo yakatayina makulu naye kaliyeri kazituka kuva mu nnyanja wala Eriya n'amanya nti ninga amavivi ga bbulaaka okujjawo Museveni mulowooza kigenda kubeera kyangu mulowooza bigenda kubeera ebyo ebyammwe ebyo ebyokugiragira ebyo nedda mu ssuula essuula y'Okumu olunyiriri olusooka
abyogeranga asaaga. Essula ya 18 olunyiriri olwana mu 3 awo aba agenze wali gonja wakalira avudde embwa weeyotera. Bwe tunaba tetunaba kutuuka awo gonja wakalira mwensibe ebbiri. Omusajja akanya kubayiwako tuzzi. Serwadda n'amukwatira abasoga, Kayanja n'amugabanyizaako wano ku Banyarwanda baawali n'Abaganda b'e Buganga. Awo waliwo Abanyarwanda n'Abaganda e Buganga. Abo n'abakwatira awo. Dooli simanyi yali Kiryandongo. Ono Bujingo n'amugenderako Fort Portal. Kati bo ne balaga accountability. Kati awo enjiri ya Serwadde n'egenda okuva mu bantu ab'e Busoga okuzuukuka okuddamu engulu bwe bati. Kati nga Museveni omugenzi yaboogereramu. Kakati bannayo olwaleero ziri ennaku z'omwezi olunaku 223 nga Museveni yafa 222. Ate amusukka ani akulimba nti namusukka? Tamusukka. Naye bajja baleeteranga speech 223 nga mulowooza ye ayogera ne 227 ajje ayogere State of the Nation address nga babalimba. Byonna yabikwata alina obutambi 78. Okitegedde? Naye waliwo kyawandikwa kyembaleetedde ekyamatayo Bayibuli. Yesu yagera olugero n'abagamba bw'ati. Waliwo omuzadde omu yali alina abaana be n'abasanga nga bali awo bazannya basamba mupiira. N'abagamba baana mmwe mugende mu lusuku mulime. Gwe genda mu lusuku olime. Asooka n'agamba muzeeyi sijja kgenda. Ki ekyamazima taata? Sijja kulima. Taata n'amugamba ogambye otya? Sijja kulima. N'agenda n'agamba omulala, gwe wire genda mu lusuku olime. Nti kale taata n'atema n'agenda. Eyakkiriza n'agamba ye tugenda kulima, teyalima. Eyagamba nti sijja kulima n'agamba naye bannange taata yaŋŋambye nnime. Naye senga taata akomawo nga sirimye kaŋŋende nnime. Omwana n'akwata enkumbi n'agenda n'alima. Taata yagenda okudda ng'eyagaana okulima alimye, ng'eyakkiriza okulima talimye. Mukitegedde? Naye bano ebyawandiikibwa bijja tuukirira e Uganda. Mawu yatukakasa nti bana ngenda kgenda nnime. Mawu yagaanye okulima. Naye bannange mujjire nammwe ababadde bakyagaanye okulima musituke tukateffe. Mmwe abaagaana okulima musituke tugende tulime. Musituke tugende tununule Uganda. Kubanga abaali bakkiriza be mwali mulowooza mbuno bagenda kujja. Bannange mbabuulira ebintu by'okugula ba candidate. Ebyo nabyo mbirina naye ngenda kusooka ku secretariat mbagambe. Ngenda bebasooka mu kabokisi kubanga nabyo byonna mbirina. Bannange embuzi embito sibaako yiyo mbabuulira ebyokugula ababaka anti bitandise jjojjo wano twakafuna omugenyi paapa ze. Paapa okuva lwe yajja n'agwa e Uganda bw'ati bwappa batandika okugula abantu mbabuulira. Ebyo nabyo mbirina biyitirivu bwe biti naye sisobola kubyogera wano. Ono paapa w'egindi abirimu. Anti bannange abakatuliki sigamba paapa temunjokesa wano. Sigamba paapa ngamba paapa. Birina enjawulo. Mujawulira mbuno ngambye wammwe nedda nze ngambye papa wemba. Eddiru y'okugula aba candidate. Ngenda soka kunoonya Lubongoya. Secretariat General. Mugambe Secretariat General. Kimwatuleetera e Uganda mu 93 papa yajja. Naye ate nga papa yajja ngenda kujja waawo waliwo okutwokesa mbabuulira naye sikkirizibwa kukyogerako era sikyogedde. Lwaki nkyogera? Nsooka protocol. Newankubadde nagwedda naye ate nnyonna lwembeera waawo sebo amagezi ne gakomawo nenziramu amagezi ne ngamba ekyo kinsusse si kyange. Okitegedde? Wulira, ababadde baagaana okusituka kati mmwe muba musituka kubanga ababasuubiza okusituka baalidde. Ababasuubiza taata genda nze wendi taata munnanga ate nze ngenda kulima. Eyakkiriza okulima teyalima. Eyagaana okulima ye yalima. Musituke tugende tulime olusuku lw'emizabbibu mbabuulira.
ebintu mubirabanga ebyokusaaga Uganda weerage egenda bannaye mbabulire Uganda weerage egenda kusanawo ntuuka ne najjusa ne ngamba oba ebintu bino nabiyingirira kyokubimanya nabiyingirira kyokubanga nsobola okumanya bye bateesa solution weeziri kati senga mwakedde ku makya ne mupaakinga amamotoka gammwe ge nabagamba ne mugasasanya mu makubo gonna kati senga nkugambye Museveni agenda ne yeekweka n'agenda asula mu ddeeka za SFC basulanga baana basomero basulanga basekadaama Museveni asula mu bed space mbabuulidde Museveni olumu kimusukako n'agamba naye bana singa bajja olwaleero ne bansanga wano kubanga yalaba ab'omuwawa ab'omusuwa enowa Sairandi Switzerland wa abeena bagenda ne bebaka kubuliribwa president yagamba kati mmwe mujja genda mu state house ng'omusajja mumulese eno Katabi mumulese Katabi gundi mu accommodation ali ku Burj Khalifa waggulu ye bakidde Museveni bannange Museveni yasikira sitaani kati ebintu byakola ayina n'obutambi speech eza 232 Museveni oli musajja naye nange ojja kukkiriza Mukama bawo omukisa tusituke tulwane mwesonyiwa abantu be Uganda ne Buwama atiraji waliwo ki RDC ekiri e Buwama gwe RDC ngenda kutambulirako kye ngenda okukola genda buzo yo mulamuzi ndayambaje yo mulamuzani mbweyizi ndayambaje genda omubuuze Buwama tebagizanyira asiba akola ayita abantu mbo simanyi security meeting simanyi mbono bomulaba omuntu simanyi mbono gwe mutamanyi kuba endulu gwe RDC diso DPC simanyi regional police commander mweddeko kakati njagala Katonda abaseseme Katonda abaveemu mugeze mukwata omuntu wange mbabuulidde nja kufa n'omwana w'omuntu ebuwama awo Mukama nkwebaza olunaku lwaleero webale nnyo Mukama olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde Mukama nsaba abantu bano basituke ekira Mukama waliwo abantu Pawulo yagamba abalabirizi temuzannyira ku kisibo kino nannyini kyo yakigula muwendo mukikwate bulungi Mukama basserwadda beekobanye ne Museveni okubonyaabonya eggwanga Kazimba Mugalu yeekobana ne Museveni ne baziika enkobe omulambo ne bagusigaza Mukama beba abasajja bewatuwa Mukama mbakuwabiriridde Mukama mbawabidde naye Bayibuli egamba nti zibasanze abasumba bazannyira ku ndiga zange mumanyi zitunda ne muziryanga namba Serwadda yakuŋŋaanyiza ekisibo ky'endiga n'akwata ku video n'aweereza Museveni biliyoni ze zaayingidde kubanga alina okulaga accountability webali nnyo balidala ezo endiga zonna omusajja Serwadda yazitunze zonna yaziriddemu ssente Bayibuli egamba mu Koseya wabula nsaasidde abasumba abali endiga zange muzitunda bukolokolo muziryamu byenda muziryamu olukwe Mukama yagamba ajja batega mu kkubo ng'empologoma abatagule Mukama teega Serwadda ng'empologoma teega Serwadda nga bwe wateega Kaweesi omuntu tagulire breaking news kiki Serwadda nakulabanga bakubye amasasi emirundi ebiri ne crime scene ninjiraba scene of crime ninjiraba nga basibyewo akaguwa nengamba Mukama Serwadda muweeyo ekisa ekirala Serwadda weddeko mirundi egi nga nkyogera nti Serwadda nkulabye nakulabye mirundi egi nti nembuuza kiki ekiri wano nti Serwadda bamukubidde wano amasasi nenyingira mu kusiiba n'okusaba naye bw'oba ogaanye okukyuka kikutuukeko kikutuukeko bw'oba ogaanye okukyuka bw'atyo bw'ayogera Mukama bw'onookyuka osonyiibwe bw'otakyuka kikutuukeko Mukama nsabidde n'abalwadde n'abanyigirizibwa bonna buli omu ng'okulemerwa kwe kuli n'amaanyi ge bwe gali omusisinkane mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Mukama banjagalire tusisinkane enkya Mukama bw'abakkiriza ssaawa ze zimu mbaagala nnyo mweraba